abavubuka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo babukeereza nkokola okulonda abakulembeze baabwe. Wanje ebyokulonda bibadde byakatuubagiro ekituusizza n'abamu okwereega ebikya. Ku bizinga e Kalangala ku mwalo gw'Emwena, abavubuka 5 poliisi emikono egizizza gye gitaliira ntungo lwa kweyita kye batali nga baliko omuntu waabwe gwe baagala okulonda ayitewo. Okukwatibwa kwabwe kutanudde abalala okwekalakaasa. Neeyiga nga poliisi eyiiriddwa mu bungi ku kyalo Nampirika awabadde wattunkira munna NRM Faruku Kisubi n'owa Nuupu Nasulu Matende. Eno buli ludda lubadde lulumiriza lunnaalwo okusomboola abatalina kulonda. Poliisi emaze kubiyingira mu DPC weeyiga nga n'asoma amannya mu regisita abatuuze ne balyoka balonda era munna NRM Faruku Kisubi n'awangula n'obululu 545. Yempigi okulonda kubadde kutambudde bulungi mu bitundu by'e Buwama, Mitala Maria, Mbizinnya, Kafumu, Jalamba n'awalala. Embiranye ebadde mu Buwama akuliddemu okulonda bw'alangiridde emiwendo egitakwatagana. Ono ategeezezza ng'abalonzi bw'obadde 30, owa Nuupu Juma Lubowa n'afunako 15, owa NRM Richard Sali n'alangirira nti afunye 20, obululu ne buba nga bususse mu bantu abalonze ekireeseewo okutabuka. Tugenda kulonda lwa nsonga mbeera ng'eno yeeriwo kubanga oyo omulenzi abadde akalidde naye olw'ensonga kuba mu nkalazi tetuliimu kyekimu mwana. Atidde kubanga waliwo abantu abamu benzigyemu nga atula mu regista n'akonfaanigana gayenze naye nga si yalina okubeerawo era Nembale wazzeewo okusika omugwa abavubuka abamu bwe balagidde ab'ebyokulonda okwesonyiwa enkalala bamale galonda nga basimba mu mugongo abamu ne bakigaana. Neeno poliisi emaze kukkakkanya mbeera. Ne wana entebe embeera ebadde ya bunkenke era eno ebaddeyo n'okuwanyisiganya ebikonde. Yemityana ab'ekibiina kya Nuupu beefuza ebifo ebisinga.